Enfunda nnyingi abantu abavunaanibwa ne baba bakimanyi bulungi nti bazza emisango kibatwalira obudde okukkiriza olw'okutya ekibonerezo ekiyinza okubaweebwa singa bakkiriza emisango nga gyakatandika okuwulirwa. Kino kiviiriddeko emisango mingi okwetuuma mu kkooti olw'abalamuzi abatono saako abasibe okulwa kwa alimanda nga tebawozesebwa olw'okunoonyereza okutwala obudde. Mu kugezaako okunogera ekizibu kino eddagala abakulira ekitongole ekiramuzi n'ekyamakomera nga beegatiddwako banywanyi baabwe okuva mu ggwanga lya Amerika batandise kaweefube okusomesa abasibe n'abantu ba bulijjo ebirungi ebiri mu kukkiriza emisango gye baba bazzizza. You have someone waiting for a trial and the trial is not taking place because you don't have sufficient manpower and resources. It means someone who would have pleaded guilty and started serving his sentence remains longer on remand, isn't it? So with plea bargaining, someone says, okay, I know I killed this person, but in circumstances where I would admit manslaughter, and therefore I plead guilty to manslaughter, I deny murder. Then we discuss that. Bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana luno Ssabalamuzi Bart Katureebe ategeezezza ng'omusibe okukkiriza omusango bw'ajja okukendeeza ku budde bwe bamala nga bali mu kkooti ku misango egimu. Wabula Ssabalamuzi agamba nti omusibe anakkiriza omusango asaana asooka ayogere ne puliida we amanye bulungi ki ky'ategeeza agende okukkiriza ng'amanyi ky'akkiriza. I must emphasize, plea bargaining is not for someone who maintains his innocence. Don't just come and say, I've been on remand 4 years, I might as well plead guilty so that now I find a way of getting out. That's not for you. We don't want anybody pleading guilty when they maintain their innocence. And this is what we try to explain to the prisoners when we go to the prisons for plea bargaining. Johnson Byabashayija akulira amakomera mu ggwanga ategeezezza ng'enkola y'okuteeseganya wakati w'enjuyi zombi bw'ejja okuyamba okukendeeza ku bantu abali ku alimanda mu makomera ag'enjawulo. The population of remands is going down. Very big correlation. And how is this one affecting the number of people who are committed to the high court and waiting for trial? Byabashayija yenyamidde olw'omuwendo gw'abasibe abatannaba kusingisibwa misango abeeyongera buli lukya mu makomera n'ategeeza ng'enkola y'abasibe okukkiriza emisango gye baakola bw'ejja okuyamba okukendeeza ku mujjuzo. And since this is a reception center and I still have room in the farms, plea bargaining is directly reducing the congestion levels we have in the prisons. Simon kino baakulira Uganda Law Society ategeezezza nga bwe kyetaagisa gavumenti okuwaayo balooya abawolereza abantu ku bwereere ensimbi okwanguya ku mirimu gyabwe oba olyawo kyandiyamba okukendeeza ku misango mu kkooti. Kabaale kuwoza sisobola kuwa magezi ate nenteekamu n'ensimbi zange kwetambuza. So tugamba at least kafanda ako kateekebwewo balooya baffe ne bwe babawa amagezi ag'obwereere basobole okukola ki okufacilitatingibwa okutambula no kye tuyita mu luzungu disbursements. Enkola y'abasibe okukkiriza emisango gye bazza giyite plea bargaining singa wabaawo okusomesebwa okulungi eri abasibe n'abantu ba bulijjo ebirungi ebigirimu esobolera ddala okumalawo ekizibu ky'abasibe abali ku alimanda n'okukendeeza ku misango egyetuuma ku balamuzi. Joseph Muyingo y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.